Bobi Wine alabisizza abayimbi abagenda okulaba Uganda Cranes. Kati nno tulaba abasambi nga omupiira guwedde nga baselebratinga n'oluyimba lwa Bobi Wine. Kati nno wano n'abebaza era n'abasuubiza eddya eddene. Nja kusaba akavidiyo kano kampere ka like njagala video eno giwemu obudde butini nnyo. Bobi Wine teyagenda kubanga supportinga Uganda Cranes wabula nga eddoboozi lye lyawulikika nti bano abaana olumu ku nnyimba ze ziri so inspiration. I was a simple ghetto youth from desires and fantasies, hopes and wishes to ride in Benzes. Mulumanyi bulungi oluyimba balabiddwako abaana ba Uganda Cranes nga baluselebratinga nga bwenkulaze kati ninyo awo nti abayimbi bonna bagenda bayise ba Bebe Cool, Eddie Kenzo n'abalala bangi nnyo, ba Spice, Lydia Jasmine, Mosh Mavoko n'abalala bangi nnyo. Wabula nga oluyimba lwa Bobi Wine lwalaze nti ate luli waggulu nnyo era abaana basobodde okuba nga boogera nga bagamba nti ekyamazima Bobi Wine is a true inspiration from the ghetto to now a presidential material. So kitegeeza nti omusajja ono he is so blessed era ba haters ne bagenda wali ku mukutu gwe ne baba nga bategeeza nti ekyamazima Bobi Wine ono atulabika nga alabika yatulekamu mailo eyenzo kati wali ku mukutu gwe ogwa X post eyo eri mu lunaku lumu akitegeeza nti agipostinze olunaku olw'ejjo ku ssaawa zaabadde nga 5 ez'okumakya n'agamba nti congratulations Uganda Cranes, thank you for making us proud. Era abantu abasinga ne bebuuza lwaki Bobi Wine postinze Uganda Cranes tekitaka kuba nga kisangika olw'ensonga ffenna tukimanyi Bobi Wine tetuyinza kukkiriza nti akwatagana ate oba oliawo n'abakulu bafufa olw'ensonga nti Magogo wa NRM of course mukyala we ye speaker wa parliament, so osobola kuba nga okkiriziganya nange nti ekyamazima ate Bobi Wine ono yayongedde okuba nga balabisa gwekyaba otya njagala tutambulireko olunaku olwaleero. Era nkedde ku makya ne ngamba Bobi Wine lwaki apositinze Uganda Cranes eno nga sinaba kulaba ka video kanene aka number 1 waka Bobi Wine. Uganda Cranes ke yayimbye ngewangudde omupiira gwayo mu dressing room. Musajja gwobala abantu bandigambye Bobi Wine ino omutima omubi n'otayozayoza timu ya ggwanga kuwangula mupiira ekyo tekigenda kubeerawo. Ate nawe bakuwadde vibe oluyimba lwe bakozesezanga okujaguza mu dressing room. Musajja gwobala oli mugezi nnyo abantu basirisa tebannaba kwogera. Nikali kyetusaba senga wagambye nti ogenda kubeerayo ku mupiira ogwo ate abaana bandikubye goolo nnyingi nnyo kuba bandisambye pulezidenti waabwe wali gwe basinga okwagala. Naye simanyi oba n'abasabi banaafuna akasiimo bano. Akasiimo abasambi ba Uganda Cranes tekaliyo ku luno. Ababasasula temuyimba nnyimba zaabwe oba abawagizi ba gavumenti. Mu kifo ky'okuyimba ennyimba za Bebe Cool omuwagizi wa Museveni mwayimbi za Bobi Wine. Era mugenda kulaba abasambi ba Uganda Cranes nga bajja eno bagamba tetwafuna kasiimo kaffe akomupiira gwe twasamba gwa Botswana. Ssenyonyi enviri azisala Nairobi buli lwakubiri. Olwokutano n'alinyako helikopita n'alinya ennyonyi ng'ageze kusala nviiri. Lama lekera okuwaayiriza abantu ba Nuupu nti baakugobeza ku mulimu ekkata. Lama ekkata obadde kireereesi nga tolinawo okola. Kyovola obadde osiiba ku live n'ozisulako n'omusajja omukadde ali mu retirement. Ye yakola edda. Lama obadde okolawo ekkata. Obadde okola mulimu ki? Tulage ku residence card ye yekkata. Oba kuliko omulimu ddala kubanga buli akola ekkata aba ne residence card n'omulimu gwe gubaako. Tulage ku kaadi yo gy'obadde okolerako. Wagendera ku visit era ebadde eweddeko nga tofunye mulimu kkata. Baakufeze ngenda sirolama. Baakufeze okulaba pulezidenti naye nze nkugamba baakutikudde Kyagulanyi mugende siro kubanza abomba manyi nkambi y'abatikkuzi. Bwongende nnyo bw'oyongera okunsima nja kubiwa internet kubanza abaakutikudde mba manyi miliyoni ezi
boba kutwala wa president nemwe Museveni mumuyita kyakuzanyirako nti n'ataasoma aveeri avumemu ku Kyagulanyi naye bamutwale bamuwe omusimbi. President does not pay people abavuma Kyagulanyi. Kankubuulire kino teriyo weenaalemu asasula kuvuma Kyagulanyi. Kyovulaba beenaalemu kaadaazi balicce singa muli musinga be basinga okuvuma Kyagulanyi. Kati ngamba baakutikkudde nze nkubuulira obadde tofunanga mulimu kata obadde ku visit visa interview gy'obadde ogendako gy'ogwa tewasoma lama ngenda siro aterekera okuwaayiriza abantu ebyo biyenje bya Nuupu tebiyinza kukujja kata tebirina wadde connection ejjo omuntu mukaabuyonje kata so tulekeraawo okuwa ebiyenje credit obadde okuba misota kata mirimo gyakubula baakufeze n'odda wano. Ngenda siro lama nze njagala otupruvinge ne residency card ye yekata oba kuliko omulimu oba wali ogifunye nako obadde mu visit visa ogenza okulaba egenda mu overstay n'okozesa buno obusente bwe baakuwa n'ogula tiketi n'odda obadde okolawo. Tubulira amanya ga company gy'obadde okolera. Interview obadde togwangwe gwalinga ekibbo oyinza okuyita security mu mbadde wa security kata. Lama ngenda siro n'abakutikudde miliyoni 5 mbamanyi. Ngenze nkubuli abo bafere ba wano ne wa ku State House tebakonkona. Tebamanyi na State House gyeri. Singa badoyaga kutwala president wandi nonyeza. Nenkutwala ngo mu buya ataasoma waakuna yagala okusurvivinga. Sikuwa biyenje ku credit nti byakudeportingisiza. No, never do that. Never do that. Ate ogenda kumalirizanga madubala. Lama ogenda kumalirizanga madubala. Tolina mukisa gwa mirimu okuleka okwasa wali wane Saudi. Namukola gwa kudda kuno kuleeta bakazi kuno bya busegu. Bya kisiyaga ku internet kuno nkujjukira. N'oli omulenzi oba yabulirawa. Kati olese version empya. Lama gosiro. Don't give ebiyenje credit olwokuba waliwo abakufezo kutwale wa Museveni. Wamma abaagala okugenda ebweru nga temwagala kubeera disappointed nga Lama. Kutuuka kuba misota kutandika kuwaayiriza abantu tebamudeportingisiza ng'ate tafunanga mulimu bweru. Mbazigiridde beetaaga abawala n'abalenzi kola emirimu gya waiter ne ba waitress ne ba cleaner. Aba Staff Favour Uganda Limited bakugamba nti akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Banoonyeko ku noti 7 noti 67 26 bajja kuba bakuwa ebisingawo. Beesigwa ate bantu balungi abantu batambula.